Bannakibiina kya NRM abeegattira mu kisinde ekya ttiimu Thala YMK baludde nga beekubira enduulu nga bagamba nti mu kibiina banyigiriza ebitagambika era nga basaba okusisinkana ssentebe waabwe kyokka nga buteerere. Oluvannyuma lw'enteekateeka zonna ez'okusisinkana Pulezidenti Museveni okugaana, kati basazeewo okusala amagezi ag'okukolagana n'ebibiina ebirala ebikolerera enkyukakyuka n'okuweereza bannayuganda nga pati. Era mw'eyo ensonga tugamba twagala kusisinkana chairman w'NRM era nga ye Pulezidenti wa Uganda, tumusisinkane General Yoweri Kaguta Muhoozi Museveni okusobola okuggumiza ssentebe w'ekisinde kino ekya ttiimu Thala John Mugisha mu nsisinkano gy'abaddemu ne bannamawulire ku ofiisi yaabwe ku Bart Valley agambye nti enteekateeka zitandise ez'okulaba nga mu kalulu akaddako bakolagana n'abantu ababalabamu omulamwa. Omulimu guno twagutandika 2015 okutuusa kati, era nga tutunuulidde ensonga y'okuba nti bwe tumala okuwenja akalulu bakola gavumenti ate ffe ne twerabirwa. Si kwerabirwa kokka okukola mu gavumenti naye ne programs ng'ezo ze mulaba ezigenda mu maaso, emyoga, PDM n'ebirala. Tusazeewo kino tuyinza okuwalirizibwa era n'eseekuwalirizibwa okuggalawo enkolagana yaffe ne NRM. Ono era aweze nti ekibiina kya NRM kyolekedde okusanga obuzibu obutagambika mpozi n'okusinga bwe gwali mu kulonda okwaggwa singa abalinaanye Museveni banaagenda mu maaso n'okukuba obukokola bannakibiina n'abo abaludde nga bakikolerera. Twetaba mu kalulu akabindabinda akajja. Ekirala ttiimu esazeewo nti tutandike okuwuliriza n'abo abakola mu mateeka, abakkirizibwa okukola mu mateeka, kiddamu abaagala enkyukakyuka mu Uganda. Weewaawo osanga bandimanya omulimo ttiimu Thala gwezze ekolera eggwanga lino mu ngeri y'okubawuliriza n'okukwatagana nabo. Ebyo byonna mbyogera kulwa akakiiko ak'oku ntikko akafuga ttiimu eno. Kyokka bw'abuuziddwa ebikwata ku bibiina by'obufuzi bye batandise okukuta nabyo oba okwogeraganya nabyo, agambye nti bikyali bya kyama baakulangirira ekisingaawo mu bbanga eritali ddene. Kibalizi John, Lwanga William, Beg Television.